Tuli eno tukyusa profile pictures kujjako Museveni. Naye obaani yaloga abantu benkyuka kyuka. Eje emitwe bwe mubaje mukozesa okusala ekkubo bagenda kubatomera. Gwenga gukuweereza nti bw'okyusa DP n'oteekako kadingo Museveni oba omujje mu ntebe bagenda kubatomera. Naye oba mmere ki gye baabaliisa tugimma abaana baffe? N'olaba eddebe ly'evvubuka nga lyo lirowooleza ddala mu by'ekisiru mwe bigenda okujja amakulu. Dictator kye yali avuddeko n'okukyusa DP ya TikTok oba Facebook. Dictator ki bwe baali bamaamuddeko ng'okyusizza bukyusa DP ya WhatsApp yo. Lwaki bavubuka mwe temufuna ebyokukola ne mwesonyiwa ebyobufuzi? Lwaki temudda mu kagoma ka Rubendera ne muddayo mu Firebase mu Ndongo? Mu campaign zonna ezirina amakulu mwatandise ya kukyusa DP ndi bw'okyusa profile picture n'oteekako kadingo Dictator oba omujje mu ntebe kyali kibadde mu nsi ki? Bavubuka mwe lwaki temugenda mu toyi ne mufuna ebyokukola? Bwe mwena byakola lwaki temunoona evvu ne mwesonyiwa abantu? Mu campaign zonna ez'amakulu akina kwejja mu bwavu, akina tusensitizinga ku bulwadde, akina kutubulira bwe tuyingira nsiko, mwe mwasazeewo nti bw'okyusa profile picture DP ya TikTok oba ojja Dictator mu ntebe. Eyabaloga obusiru mulogo mukulu. Naye nze mbasaba munoonye ebyokukola kubanga kye kizibu kyammwe. You people mugende mulime. Bavubuka mmwe mugende mukube broker. Bavubuka mmwe mufune passport mbatwale ku kyeyo. Mulekerawo kwasaamirira. Teri yo profile picture yali ejje Dictator mu ntebe. Dictator gwe mugamba nti mumusinga okutegeera bwe yali tayagala government yayingirirawo ensiko. Muve mu bintu eby'ekisiru bavubuka mmwe nzagala okugenda ebweru. Funa peni n'olupapula ewange oteekamu nga visa kuli mu ngalo. Muve mu kakembeera mujja kufiira bwereere. Olina ky'ovaako kubeera gwe. Nabagamba ngaba n'omukazi yeyita Naalongo simanya agaba byego simanya akola ate mbasika abakazi ebiki naye ennyini tabiina. Mu muyimbi nembagamba nga ayimba koddi. Bwe yagala okakasamba akola concert abonta ali nkalu. Olaba fango nebeera mu kifo n'ebulwa abantu. Fango ne kubeera abantu n'ebulwa abantu. Yamubukira nga tamwagala. Yamubukira nga amwagala mukasho. Kana mga toli mtufu. Loze lwa mirembe, loze lwa bubi. Soka ajukwe naye kusala ojibulire osigale mu mabanja. Akweta kyotali. Bible yagamba nti olulimi lwa mulimba terulaba mukisa. Labana akolimiddwa yenna ayitwako obulimba. Mu ngero. Olulimi lwa mulimba terulaba mukisa tebakulimba. Nti wali olulimi lwa mulimba olulaba mukisa. Osobola okulimba ebintu byonna ne Katonda bamulimba. Era osigane Katonda oboti. Nodda mu nyumba n'ogamba gunyinze. Kino nga kintuddemu. Nkoze ntya. Ng'okiwulira. Mbalaba n'abeegabira emmotoka kuno. Buli lunaku nga somusanga ku boda. Nze ntambulira ku boda mbeera mu takisi mbeera ku bigere n'eggaali njituulako. Nze Jennifer. Naye ng'emmotoka nzirina. Ku lukalu lwa Uganda Shiba Eka yali akubye show ennaku bbiri. Kusena hotel. Eyasooka kimekinga yakuba show ku Friday n'akuba ne Saturday n'ejjula. Kati ne pastor akikoze. Era nti abawagizi babeera bakyaliyo bangi kyovala nti Kenzo takyasobola kola show akola festival. Olw'ensonga nti munene nnyo. So, ne Bebe Kunda takyasobola kola show. Banga munene. Ne bazabazanyo bulungi nnyo nga Kasuku. Naye Malayika Gabriel Sebo oli mukambwe. Omanyira nalyo sitwa na mulondo. Nalyo yagala kulemesa Muzayi Museveni kuyingira ggulu. Naye nga bambi Kasuku bujo simanyi nti ali ne talent y'okuzannya. Yazanya bulungi nnyo yabadde Wanda Party yanyumidde nnyo abantu. Ate Musimba Bugembe yakomezaawo art mu music because balina party gye bazanye ne baleme y'essomero oba yakawalako bayita batya kani kawalako yo baba akawala yabadde wonderful nyongo laba bali mu class whatever omanyi emnyimba zalinga mu emizanyo ejo Muzayi Sebatanga abikola era kye kimwe kyamufuula road for Sebatanti performances aberanga wonderful gabulimba amala kuzanya taken dole y'omwana nalwe uba something like webityo nga abantu banyumira nnyo Sebatanga bavamba jimmy yako bulungi kati Pastor Bugembe yagizemu era kati abayimbi bafunye okusomozebwa naddala abayimbi ba gospel bafunye challenge y'amaanyi nti kati si yakuyimba buyimbi kumala gajaga kolera abantu concert mbo kole bi concert ogende kati ona setting challenge mbayimbi naddala mu gospel onebalanya mama fina okubanga yagenda na supporting Pastor Bugembe ekyo nemunange kirago bumbu bwa Katonda abantu abamu naddala abalo kukameruka kandi waliwo Asha yo omukazi bamwitani bamwita Beno bamwita watya omukazi nga yafuuka ekizibu otuuka mukyaki nakwata ku mukono nakusika nakutuza eri nakuzitigabula nakutuza eri bote bannange ba Asha mufuuka ekizibu ba Asha
abantu bajja nga bayina ebizibu byabwe era kibayita mu church kwe kusaba Katonda fukira omuntu ekizibu nga atayina n'ebizibu byazze nabyo oba ofuuse kizibu ku kizibu ekirala kyayina abantu abo beetaaga kubudabuda abantu bangi bajja mu makyaki ne bawulira enjiri ne bawonerawo ajja n'ekizibu oli n'ayogera ekisinga eky'emirundi 10 ajja n'ekizibu oli n'awo obujulizi nga kyekizibu kyekimu kimuleese awonerawo afuna essuubi nga natanaba natuuka ku musumba naye mugenda mufuukira abantu pulobulemu mufuuka nnyo ekizibu mulinga bakazi abasika abantu ku mini price bannanga ebikazi ebyo byantama ebikazi bisika abantu atayagala buviiri atayagala kyekikwasa mirande kikumanyira byogeza arrogance byonna byaguba enkwawa biri awo biba byegaya biba ne kasoli mu kamwa biba n'obusatirizo mu nviiri otambula bibyo kikuyita ate kikuleekanira ebikazi ebyo bannanga bitama nsuubira nti si kibi naye mukendeezeemu mukisusa mukiyitiriza